Oluvannyuma lw'okusingisibwa omusango gw'okwezza Amabaati agaali ag'abawejjere b'e Karamoja olunaku lw'eggulo, omubaka omukyala wa disitulikiti y'e Bududa eyaliko minisita omubeezi ow'ensonga z'e Karamoja Agnes Nandutu olwaleero akomezeddewo mu kkooti ewezesa Emyaka Ena abakenuzi Wandigeya mu maaso g'omulamuzi Jane Okuwo okumutyemulira ekibonerezo kye. Kkooti esoose kuwulira nsonga z'amateeka ku kibonerezo n'okuwulira omusibe kyayogera ne kyasaba kkooti oba kiyite mitigating factors ne aggravating factors. Oludda oluwaabi olubaddeko Innocent Alito ne David Bisamuyu bategeezezza kkooti nti omuwawaabirwa ku musango guno alina okusibwa emyaka 7 okusasula ensimbi obukadde 320. Kitegeezeddwa nti ekyokubuza Amabaati gano Nandutu yakikola mu bugenderevu n'ekigendererwa ekyokukweka nga tayagala kumutegeera era nti poliisi yamala kunoonyereza ku musango guno okuzuula Amabaati gano nga n'abaalina okugafuna n'okutuusa olwaleero tebagafunanga nga Amabaati gano gaali g'abakalacuna okusobola okumalawo obubbi bw'ente n'okutebenkeza ekitundu ky'e Karamoja. The manner in which the iron sheets were handled demonstrated a deliberate and calculated effort. Omubaka Nandutu wanaawereddwa omukisa okubaako ne kyayogera mu kkooti mu kiseera nga tannaweebwa kibonerezo kye. Ono asabye kkooti emuddiremu olw'ensonga nti gwe mulundi gw'ogusoose okusingisibwa omusango so ng'era ategeezezza kkooti nti ebyobulamu bwe si birungi ebitamusobozesa kubeera mu kkomera so ng'era agasseeko okulaga obuvunaanyizibwa bw'alina obw'okulabirira famire ye era nga yeetondedde gavumenti abamuwa wofiisi abantu b'e Karamoja ssaako n'eggwanga lyonna okutwaliza awamu. The appointing authority of the people entrusted me with this position to serve government. Whatever happened, I'm sorry. To the people of Karamoja who were intended to receive these iron sheets, I'm apologetic, I'm sorry. I'm the only able person in the family. Amabaati ge yali atutte era alaze nga bwe yasobola okugazzaayo nti era n'agaali gabulayo yagasasula mu nsimbi enkalu. Bannamateeka ba Nandutu okubadde Nanda wa Mulota Charles ne Nalere John bategeezezza ng'ebigambo ebivudde mu muntu waabwe bwe biraganga yeetonze era yeemenye olw'ekyo kye yakola bwe bato nga basabye omulamuzi atunule mu nsonga eno aweebwe ekibonerezo nga kyakuwanga si. Bano bawazeewazeeko ne bategeeza kkooti ng'abaafuna Amabaati agoogerwako bwe baali abangi nti kale kyandibanga mu bo mwe mwali yabuzaabuza Nandutu ono ku kyakolebwa. Omulamuzi mu nsala yategeezezza nti kkooti tesobola kumanya lwaki abalala mu musango guno tebavunaanibwanga kubanga kkooti yo ekolera ku mazima n'obujulizi ebitaaleetebwa mu kkooti. Omulamuzi era akizudde nti Amabaati Nandutu ge yazza n'ensimbi ze yasasula poliisi yamala kubiyingiramu. Omulamuzi bw'ati ategeezezza ng'ensonga zonna oludda oluwaabi lwe zireese bwe zisinze ez'oludda olwawaabirwa nga kyokka kyalabyemu kyakwetonda. Aganye okusaba kw'oludda oluwaabirwa okuteereddwayo obutamusiba ate n'ategeeza ng'ensimbi eziri ku kibonerezo kino eky'obukadde 3 bwe ziri entono nnyo era bw'atyo n'asaba ekitongole ekiramuzi okuddamu okwetegereza ekibonerezo eky'okusasula ensimbi kubanga ezo omuntu azisasula nga tawulidde namu. Amuwadde ekibonerezo bw'ekitonga kya kusibwa emyaka 4 era n'alagira obudde n'ebbanga ly'amazze ku alimanda okutoolebwako. Agnes Nandutu is hereby sentenced to imprisonment for 4 years, contrary to Section 21(1) of the Anti-Corruption Act. The period that she spent on remand will be deducted. All the iron sheets that were recovered, there are 1,585 as per the count of court on the 9th of August 2024, shall be returned to the office of the Prime Minister. I issue an order that bars the convict from holding any public office for 10 years. Alagidde Amabaati 200 agakyakuumibwa ku poliisi ng'ekizibiti okuddizibwa gavumenti. Ono amukugidde obutabeera ku ofiisi ya gavumenti yonna gy'atuulamu okumala emyaka 10 okuva kati. Ensimbi ze ziyakozesa okuwaayo okweyimirirwa alagidde zimuddizibwe kubanga okweyimirirwa kwe kusaziddwamu. Amugambye era nti waddembe okuteekamu okujulira kwe obutasukka nnaku 14. Omwogezi wa ofiisi ya Ssaabawabi wa gavumenti Jacqueline Okwi asanyukidde ensala ya kkooti eno. Found that the aggravating factors outweighed the mitigating factors of the case in meting out a firm custodial sentence against Honorable Nandutu. Anti Nakayibaale yakusakidde eggulire lino ku Lwa KTV amalinditire.